Oli bulungi okakkanyi. Okakkanyi oba okyalyoka? Era ntolokoka. Ogambye nti Mwebe akuyiseko wano yafunye omulimu. Ali mu ofiisi. Nigendeyo ofiisi bakyafuna omusajja. Omuntu eyakafa wano kitegeeza aba yali mwenzi. Kakati kankubuuze ekibuuzo kyamwagala. Ani? Mirembe. Obusungu bw'olina nga bulinga gwa kyamwagala. Essuubi lyonna liri mu keeya Mwebe. Naye kiri kibadde nga kikola ki nga onaagamba nti ki yembeera gyasanzenyiga. kakati leka nkubuulireko Mwebe Keira. Nze nno bw'olaba wano eno ebintu byange najja kufumba gwe wanzija gye wanzija n'oleeta. Bw'oba owulira ng'okyayagala Mirembe, kwata ekkubo ogende mu ofiisi omugyeyo omuwase. Asiyinza. Onzije wano onzize gye wanzija kubanga saakuyita. Ensonga. Saagala kamanyiro k'abasajja kuwasa bakazi balala ne mutandika otukinkiza ebikazi ebikadde. Okiwulira? Nze namugoba oba gwe wamwegomba. Omeddwa okukemebwa okuwulira. Newankubadde nyiza okuba Keira Mwebe ndi mubi naye nze nakugobera mukazi wo. Oli mubalagavu maama. Kakati bw'oba mwampasa nsonga ki gy'ompa ekunyiisizza okutuuka okubeera nti no wenna ovaako evvu. Wangi wenna obabuukirira oyaka omuliro. Busungu watumbi. Ani gw'omanyiira? Sirikiddamu. Ndayira siyitamu kunyiiga n'ekuyita. Mwebe Keira, leero kubeera olunaku olusembayo okuŋŋamba ebintu bya Mirembe. Mu mazima ga Katonda sirikiddamu. Bw'oba Mirembe wamuleka n'agenda muleka afiire gy'ali. Ge mazima gennyini. Ondeke ennyumirwe kalina. Era ensonga lwaki nagamba gwe Minister of Internal Affairs, Minister of Defense, namba 5 ekibwa byonna ne bikwatiza. Otegedde? Naye My defender. bimala ne bikyukamu. Ate? Bimala ne bikyukamu ne bigenda ewa Mirembe. Tebiyinza just kugira ki. Neetondera. Aba sinaamu ssente nandikuwadde ekizibu. Anyway, ensonga eyo ntono nnyo. Kangimalirize. Ogambye agenze mu ofiisi. Kugenze. Ajja kutegeera nti Kanyambuka mu kalina yaffe. kale kamunoonye. Kale. Katonda yampa ensimbi. Waki. Mpulira ennaku. Tata mpulira ennaku. Ayinza okkiriza nti ani akulabisa ennaku mwana wange? Mwebe. Mwebe akulabisa ennaku. Mwebe. Ennaku. Mwebe akoze ki? Okimanyi nti Mwebe yawasa omukazi omulala. Mwebe yawasa omukazi omulala. Mwebe yawasa omukazi omulala. Kale awase ku mukazi nga mukazi ategerekeka. N'awasiza ddala mukwano gwa Mirembe. Jjukira Mirembe yali mwenzi nga bendaaba. Mirembe nga muloko nga balogaaba. Kwegamba buli kimu Mirembe kye yakolanga nga ne Keira akikola. Ekikwasa ennaku nti Mirembe yali mukazi ng'oba alabikako bulungi. Banange akakazi ka Keira kalabika bubi. Tosobola kulya emmere nga weekalimba okaliraanye. Kati mu bimpimpi Mwebe yagobye madongo n'aleeta maguja. Ali luddawa? Kakati kankubulyako ekirala ekisinga okuluma ennyo. Yatandise muwa ebintu ebyobugaga ettaka ly'ebusi. Okutta omuntu okimanyi. Shut up! Si kituufu. Netta. Omanyi manyi k'okozesa okutta omuntu. Aba yagala kunsirisa nze byange. Yogera ne Mwebe mumpe omugabo gwange ebyange biveemu. Namisango. Ebintu byonna by'oyagala bikole. Yogera buli ky'oyagala. Toddamu okwasanguza ekigambo ekyo. Ekyo si kigambo kyangu. Oyagala mpire mukomera. Ku myaka gye nnina osanga omukazi nti watta omukazi akutiini kukomera akusiba emyaka gyonna gy'olina. Musayo emyaka emeka? Si kituufu. Nze okunsirisa nga mumbadde omugabo gwange. Okay. Nagamba olina okubeera omugumiikiriza. Eryo etteeka erimu olimenya. Kati kaakala Namisango nze ngenda kwogera ne Mwebe. Ebbanga linamala nti ali ku nsi Namisango. Buli kimu jakimaliza. Tugende wa Mwebe. Nange ndi muntu nkoowa. Ngumye n'enkoowa. Beera ng'omukazi. Abakazi bagumiikiriza ne bamira ebizibu. Nze njagala bintu byange.
Fuluma nawe. Fulumya sagala. Omugamba nti oyagala gundi akole ki? Ye tamanyi nti amwagala. Bakifumbye bannange. Kamala kwendera kubanga nkumanyi nandikulinda kino embisi. Gwe Mwebe yanguya wano embondo oliyo naawe. William sagala bintu byakunimba nkooyi. Aula. Beera mukaka. Beera muki. Kakati mbali njala tulabe kwogerera mu ofiisi. Njagala tugende twogerere ku wange waliwo ensonga enkulu zetulina okwogerako. Era ontwala eyo mu factory. Tukiriyeri wasuukirira mu ofiisi. Abantu bagenda tuwulira abali eri. Omulimu waŋŋamba ngenda kufunira mu ofiisi kali lwaki ontwala eyo? Aula. Nze ngaba emirimu. Era nze nkutwala eri. Nze ngaba emirimu. Esange zivaako ate we zigatta teziddamu kugattululwa. Nze weeri ku lwo mu mbeera yonna. Tukitegedde katukole bwe tuti. Atwale yeerire. Saka mubuziganye ebisigadde tebimanyi. Mubuze. Nange okusanga Mandela. Badde nkuwulira buwulizi naye nkulabyeko. Nze ndi mulamu ate tuwadde nga twogera. So kitegeeza nze mbadde nkumanyi naye ng'ate sikulaba. Sikumiitingangako fiisi. Saagala kuddamu kuwulira kigambo mirembe kyayogedde nga kikwata kudde. Bw'obanga wajjala okutagala kagambo enninaze yessaalwa ofulumye. Otambula otulimu. Owulira? Nsunze emisinga. N'otasalawo nga gwe wawuliriza mutabani wo. Obusungu okozesezza bungi. Lwaki tewakoze ekyo kyennyini nga tonnagenda kukola n'ompita n'oŋŋamba taata njagala genda kukola Mwebe ŋŋanyi ne tubituulamu naye kaakati byasajjuse tetukyalina kyetuteesa maama otulabyeko nnyo. Okugenda bonna kye mwagala ngenda genda. Sirina kyendi lwaki neesibawo. Yingiro gy'ebintu naye nze saalowooza nti nina kulopa wa ssezaala wange. Nalowooza nina kuripootingira mwami wange. Kati era bw'abanga omwami wange tasobodde kungoba mu maka ssezaala nangoba nakyo ngenda kukitwala. Ngenda kukiwuliriza era ngenda kutambula ngende. Sirina bye ngenda kwetwala kuba sirina kye nakola. Mwebe yasama ki? Kireke kigenda. Ayagala kirabika abageetaaga bangi Mwebe. Ye bangi abageetaaga sirina gwe ngenda kwetondera kuba sirina gwe nasobezza. Muwala waluddewo dda senga wafulumiza dda ebintu byo n'ompitako kubasiika kubano nga tonawo. Sirina kintu kye ngenda kutwala kuba sirina kye najja nakyo. Buli kye mbadde nina Mwebe ye yakigula. Okusinga okunnondoola olw'ebintu kangende nga bwe najja. Omukizazimba twe. Nze ndabye abasajja abamalirivu Katonda yakuwa. Ngambe sigenda kuyingira nesirika nti anaagamba atya ng'amaliriza okwogera ekigambo nemukuwa niwakumba limu. Naye ngamba kankole ki kamuleke. Naye muzeeyi kwata. Babulire baana bange okweyagala naye ekizibu kiri kimu. Sinze nandikoze bino. Yamwe yandibadde abalwanirira naye laba byenkola. Kale Tumututte! Oyogera ng'ekigo kyakyo n'otandewula keira. Tokiddamu. Ate sirika bino by'olimu bizibu. Sirika. Nkyayogera. Omaze okutta nnyoko ne Namisango omussi. Naye nkulayirira okoma ku Namisango ze togenda kunzita. Nze Keira Namutebi togenda kunzita. Kaakati njagala weetaase
njagala weeyambe okwate buli kyabugagga bulijjo kyenkusaba okiteeka emannya gange ntambule ngende mu mirembe kalasi nze kwesonyiwe naye bw'otakola ekyo kunze naawe twala omanyi bazimba kalina gwe nagikuwa ntya olwebyo byowulidde ebyekisimu olubika esimu ogamba nyize namuse ototya muganda wo mwebe okumanya muli batemu sokondeko enkyayogera nga siyakyayogera leka nkubuulireko mwebe bwotakwata byabugagga byonna n'obimpa ngenda kuwawabira ku polisi kunze naawe kulikagenda okuvulira mukadukulaasina gyeraga Mkono juu. Wanji? Lwaki abadde atuli? Alo, afande? Amata huyo. Mikono juu. Kwenda, toka. Mkono juu. Nasema nini? Nini nasema? Wewe. Nyamaza. Haya, brenda, pale. Amatoka. Nani?